Omusajja amanyiddwa nga Umaru Kisekka ono nga buloga w'ekibiina ekya National Unity Platform alabudde bannakibiina banne, alabudde abakkiririza mu nkyukakyuka n'abagamba mwegendereze nnyo ebigambo by'omusajja oyo amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior. Red Zone TV kwoli njagala kubanga nkuwa ebigambo Umaru Kisekka byayogedde, wabula oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obere nga tomissinga nsonga yonna. Tamale Mirundi Junior emabega kaawo yavaayo n'avumirira nnyo omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba, n'amuvumirira nnyo era mu bigambo byazze ng'ayogera ng'agamba Mpuuga wakola ensobi, Mpuuga zaayo ssente. Ne banna NRM bangi bafuddeyo emirundi mingi nga boogera ku nsonga zino, nga ne Tamale Mirundi Senior, taata wa Tamale Mirundi Junior, naye abadde omu ku abo ababadde balaga nti bavumirira nnyo Mathias Mpuuga. Kati ono agamba nti bano abantu mubeegendereze kubanga mubamanyi bulungi nnyo nti ba NRM. Ate ne Mathias Mpuuga kati byakola bikulaga nti eri projekiti yaabwe eya NRM, nti kitegeeza okera ku makya ne batandika okubeera nga bamuvumirira nga bamulangira okulya enguzi mu bigambo by'engendo okuwa. Ono ng'alaga nti temubeesiga nnyo kubanga bano bali ku projekiti yaabwe era teweewuunya nga bazze ku mukolo okugenda okubeera ekitovu oba okugenda okubeera e Masaka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno mbu ogw'okwebaza Mathias Mpuuga. Bano ono ng'ategeeza nti bannankyukakyuka mwenna mwegendereze nnyo bano kubanga balabika nga bali ku projekiti yaabwe era teweewuunya nnyo nga bw'ogenda okusanga ku mukolo ogwo nga be bamu ku bagenzeyo okubeera nga basanyukirako wamu ne Mathias Mpuuga kubanga Mpuuga projekiti yaabwe okusinziira ku bigambo by'ono Umaru Kisekka. Byenjagala okubanga nkuwa owulirize bulungi nnyo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, njagala tubeere nga tutambula ffenna mu nsonga zino. Njagala kuwa bigambo bye obeere ng'obiwulira yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribinga kkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Wuliriza ebigambo by'ono nzije tubeere nga tweyongerayo. Ambuza video. Tamale Mirundi Junior akuba Mpuuga. Tamale Mirundi Senior akuba Mpuuga. Gashumba Fulanka akuba Mpuuga. Ne bu bloga bwe NRM abo bu YouTuber bwani ojja buwulira nga bukuba Mpuuga. Kati gwe munnankyukakyuka n'omutwe gwo omukalu oli ku information z'obwo obusajja z'otambuza z'obunya mu bantu. Nti olaba ne gundi abitegedde, olaba ne gundi abitegedde. Leka nkubuulire, bali abasajja eyo projekiti yaabwe, eyo projekiti tebasobola kukuba projekiti yaabwe okujjako nga balina akabadi. Kati gwogenda kukiraba nga Mpuuga ajjuza abantu, Mpuuga agenda kujjuza abantu, balamu ajja basomba okuva wanawa okumakinga sure nti bajjuza nga bwe bakikola ku Muhoozi. Bwe bamala okujjula abantu abo bennyini be mulaba bawoza Mpuuga yabba, Mpuuga ababe NRM bagenda tandika okyusa akalimi batandika ogamba Mpuuga w'amaanyi, Mpuuga ndazeeko, Kyagulanyi tajja sobola Mpuuga, nkirabye Mpuuga w'amaanyi. Bwe batyo bwe bagenda okikola. Kati gwe atambuza information yaabwe obayambako, ziri projekiti zaabwe. Gwe tunuulira Mpuuga ne mu palamenti baani abaleeta ekiteeso eky'okumugyamu obwesigu? Si BNRM? BNRM be bakitandika. Leka nkubuulire, balina kye bazimba Mpuuga kati ssaawa zino. Bagala muzimba nga kino ekivubuka kyammwe ekyebikoola, nti kyatuuka ekiseera nga tukikubye nga tekiri mu mawulire twakijjawo. Kati bo bafuba kuleetawo bantu bagenda tusumbuwa. Okitegedde? Kati ekyo kivubuka ne bwe kikola ebyekisiru bitya bakimanya abantu tebakyagala, bakikyawa. Naye ne bwe kikola ebyekisiru bitya bo bawaana buwaanyi, bu mainstream, bu radio ne bu TV bonna ne bu bloga bwabwe. Bobo ali miskini alemeddeko, tebajja musobola, gundi alemeddeko, tebajja musobola. Kati ne Mpuuga bagenda muzimba mu nzimba bwetyo. Kati gwe osharinga information zaabwe kubanga olowooza bakuba Mpuuga, kumbe obayamba. Nti omuntu oyo yali amukuba bwadda n'akugamba nti omusajja w'amaanyi, naawe otuuka n'ogaana naye ono yali amukuba olaba naye akkiriza, kitegeeza omusajja alabika w'amaanyi. Bino bye bakola. Eno video ngikoze nga 12 Olwokusatu 2024 June. Gitereke for future use. Mugenda kulaba Mpuuga, mugenda mulaba. Nze nkubulidde mugenda laba abantu abo kye bagenda okuzimba Mpuuga, bagenda muzimbako bwe bati. Okitegedde? Batandike nga ne waba akoze kya kisiru bagavuga oli Mpuuga nkubuulira, ogenda laba abantu ku mikolo gya Mpuuga nga bajjudde
basi zijja basomba okuva ewa newa bamaking sure nti Mpuuga ajjuza eri project yaabwe. Kati gwa sharinga video ya simanyi ya Tamale Mirundi Junior, Tamale Mirundi Senior, ng'oli wanchuka tomanyi lutalo luno era abantu abo tobamanyi. Gw'olwokuba mwayogedde ekirungi bukati otambuza muganda wange tomanyi bantu bano. Abantu mubaleke buli omu abeere gyali ayogere byayogera mu batunulire nkubuulira naye bagenda kudda bonna mu myezi 3 ogenda balabanga bonna ate bawagira Mpuuga. Nkubuulidde era nga bawagira ebibiina bya Mpuuga oba bawagira activities za Mpuuga. Teeka wabiri bali reportinga wa Sale direct oli Mpuuga project yaabwe tebasobola kukuba project yaabwe okujjako nga balina akabadi ke bayisaawo. Nkubuulidde. Yes, webale kubanga okyaliko oyo gw'owulidde ayogedde ebyo buloga wa NUP amanyiddwa nga Omar Kisekka. Buloga wa NUP yategeezezza nti bano bali ku project yaabwe balina ekintu kye bazimba kati gwe munnankyukakyuka n'akulabula nti weegendereza abo ekyo ekintu kye bakola kiyinza okubanga kijja kukusuulira ng'ategeeza nti Mpuuga naye project yaabwe era mubeegendereze temukkiririza mu ebyo bye boogera kubanga ojja kwewuunya nnyo nga b'osanze ate ku mukolo ogw'Mathias Mpuuga. Jjukira olwaleero ziri ennaku z'omwezi 12 ng'ennaku z'omwezi 21 ndowooza wiikendi eri etali ya wiiki eno omukolo ogwo lwe gugenda okubeerayo naye ekisinza okutiisa abamu mukolo gwa kusaba naye yo n'agamba nti bagulanga nga kivvulu. Mpuuga agamba nti agenda kwebaza Katonda olw'ebyo byamusobozesezza. Olunaku lwaleero tuwulidde Honorable Joel Ssennyonyi ono nga leader of opposition ate nga ye spokesperson w'ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuba nti Abedi Bwanika yavuddeyo n'ategeeza nti nabo babayise. Ssennyonyi ayanukudde n'ategeeza nti ffe tetulina bwe tugenda ku mukolo okuggyako nga tutegeezezza nti omukolo gwa kwetonda otherwise tetusobola kuba nga tugendayo kubanga byategese tabinnyonnyola bulungi tetubitegeera bulungi. Honorable Joel Ssennyonyi bw'abuuziddwa ku nsonga eyo wabula ensonga lwaki nkuleetedde message eno jjukira nakuwaako ku bigambo by'omuvubuka oyo Tamale Mirundi Junior ng'ategeeza nti Mpuuga zaayo ssente z'abawi b'omusolo ssente z'omuntu wa wansi beera ng'ozizzaayo ez'enguzi. Kakati olwaleero Omar Kisekka yavuddeyo abagamba oyo nga buloga wa NUP yavuddeyo ng'ategeeza nti abo mubeegendereze abo babadde ba NRM ye ne kitaawe kuva dda era bamanyiddwa nti ba NRM wabula ne Mathias Mpuuga eyo eyandibanga diversion kubanga onagamba nti naye project yaabwe era nti kyazannya kiyinza okwefaananyirizaako ekya Alien Skin. Timumwegendereze temuwuliriza nnyo bigambo byabwe. Just watch the space. Bwatyo abadde Omar Kisekka buloga wa NUP ng'ebigambo byayogera abyolekeza abamu ku babuloga ba NRM nga kuliko ne Tamale Mirundi Junior ono nga yakoze nga example yensonga lwaki nkuleetedde ebigambo bino. Kirira wansawula bekigambo subscribe kikwateko gwatana subscribinga obeere nga otambula naffe genda mu comment section teekamu obubaka otubuulire ensonga nga bw'oziraba.